ebbanga lyemmaze nga njogerera nga nvumirira ebiragalalagala mwenna muninako evidence mulina buclips bwange obusuka ekyo. Media yesinga okubeera very important vehicle mu bulamu between communities and development. Nti nno kye mutambuza abantu kye bakola ki kye batwala. So nze ninze ebbanga lyonna bannamawulire nammwe mwegatte ku kulwanyisa ebintu ebikyamu mu ggwanga. Muleme just kunoonya mirimu kukola mawulire kukola following. Naye following muzikole nga nammwe mubayamba. Muyamba, what is your contribution as a media personality towards the Ugandan young people? So Brian bw'aba avuddeyo neyegatta ku kulwanyisa ebiragalalagala. That is credibility. Mwe muleke kuddeyo ate nga mwogera ku Brian. Gwe olivaayo ddi? Pass the right information. Lwaki mulinda tugende mu malwaliro okujjanjaba abaana? I am involved right now in 4 artists abali mu rehab. 4 naye nsirise. 4 artists. Waliwo ne bemulaba babiri bali ku kale bwerebwe bwe bati babulako kuyingiza buyingiza. Ffe katubalekere awo naye ekiri very important okuba onywa enjaga nga ne public emanyi nti onywa enjaga nga ne kubivulo ogendayo nga onywa enjaga nga ne public erwanyisa enjaga toyina credibility. Ekyo njagala kikugambe mwe nga bannamawulire muveeyo namwe mwegatte mubabuulira amazima muleke kusudiya baana. Mubabuulira amazima. Omwana omuntu yenna awunya obubi mu kamwa ne mukazi wo tasobola kwebaka naawe kwe kuva enjawukana z'amaka. Omuntu atanaaba gwe osuubira otya omuntu okubeera ng'ali. Kino si kya Bayimbi, kino kya Ministry of Health, kino kya masomero schools, kino kyamwe bannamawulire. Mulimu bannamawulire bange bennwanye nabo okukyusa ku mbeera eyo. Bondoza saagala kuboogera mannya. Saagala kuboogera mannya. Sigenda mmenya naye n'olwana bwe akasaati ako okwambala kwe nnyambadde ng'omuyimbi bebe nenzija n'emmotoka yange nga bwe nzize Hama oba Land Cruiser nonnyimiriza ng'olimu empale ziri eziwunya oyulise tewasenyeza enviiri nkyafu ddala ddala onsuubira okuwa interview. So naawe bw'oba tosobola kukola ekyo n'omuyimbi mugambe. Okwegatta ku Brian okulwanyisa ebiragalalagala si kulwanyisa individuals naye okulwanyisa ki ebiragalalagala. Police video ne Abayimbi bonna ne badivu promoters beewala obutagenda obusobya bivulu baba promoting si la kindi bajja kukoma abagenze ekitali. Ekintu ky'Abayimbi obutajja ku bivu ffe kiwatule bukyangebeerawo Abayimbi babadde ensonga eyebeerawo ngo promoter teyawadde muyimbi ssente oba nga omuyimbi talina relationship nungi ne promoter. Oluusi ye promoter n'agenda mu maaso ki n'alanga. Naye ffe ekiwaatule tulina relationship nungi nnyo n'Abayimbi batuwo bange bonna bampa respect mbawa respect twogera ekigambo kimu then bwe tusasudde tubasasudde so tuli kulanga nga ate nabo bagenda kujja. Artists not appearing for events. I think for now, for Chiwatule has had a record that we have not missed any artist that we have advertised for all those years. We have maybe missed one who came late and could not perform, but still they came. But that one depends on one, the commitment you have between the promoter and the artist. If a promoter has paid, the artist will always come. Or 2, your relationship with the artist. If an artist knows your relationship is important, they will come. But of course, there are promoters who advertise artists without full consent. So those are the ones that definitely I agree with police that such promoters should be taken to jail. Otherwise, for Tondeke Chiwatule, I am very sure, as it has been always, all the artists are going to come, even those that you have not seen on the adverts. Only that we could not include them on the advert because the advert is a short second advert. But they are more than just what you have seen on the advert.